Kubanga first of all omuntu okusindikira ejjini bwerityo lya ssente nyingi. Omuntu okusindikira ejjini bwerityo nga liri mu kiwuggulu lya ssente nyingi, tuyinza okwogera ku bukadde nga 15 ku 2 naye nga yali ku mission. Okitegala ku kyesembereza ekyo ekinyonyi kiri dangerous n'engeri gye kitunulamu olabira ddala nga it's evil. Okitegeera bakitambuliza nnyo naddala Abatanzania bakitambulizaamu nnyo amajjini. Okitegeera era baba bakuteereddemu jjini lyakukutta. Eki waggale kyayiseewa nayita abayaaye eyo mu mugundi ate ensobi gye baakoze kukikuba. Nyumba nzigale mutusindikira ebiwuggulu tekigenda kufulumawo naye muba mufa muti yakisindise information gy'oyagala togenda gifuna. You know man, okumanya ennyumba yonna nzigale, the house is closed, totally closed. Ne oba ofa otya kino tekigenda kufuluma. Babatenda bulogo, obulogo bukoma wano leero. Ennyumba nzigale totally tekibanga kibuze n'obula. Kyetala wano naye tekigenda kufuluma. Eyasindise eddogo lyo leero ogenda kukakasa. Ogenda kukakasa mbutulittira wano leero. Motherfucker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ndina omugagga wange Hassan Mugoya olunaku olwaleero era oli mugagga wange olwokuba tokyampa ku ssente kati olwowange sagoba wonaafuna tompe njakuwa wali ompadde ku ssente wali ompadde ku ssente kizibu nnyo omuntu okujja mu kamera n'agamba nti omuntu oyo yali ampadde ku ssente wali ompadde ku ssente alhamdulillah nsaba Allah akwongere ssente onnyo. Amin. Kakati tugenda kwogera ku nsonga y'ekiwuugulu. Nze buli wendaba ekintu ekinkanga yegwe osinga okumanya ebintu bino ebya spiritual mba njagala onnyinyonnyole. Twalaba ekiwuugulu ekyalumbye MC Raj ku gundi ku TikTok awo nekuyisaamu akasimu nenkubuuza kiwuugulu kino kitegeeza kye twagala olwaleero okunyonyola abantu. Anaye mubale kutula mubale ku subscribe nga bw'oba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otuyingako oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok beera ng'otufollowingako bulambalamba nsanyusa okulaba. Kale nyabo yaze Hassan Mugoya ku TikTok. Tugenda kwogera ku kiwuugulu naye sokolinde abavubuka be nalaba otunuzaamu kamera baaliwa baali bafere baaliyiga nga bulubandi bonna bali eyo abafere eyo tawuni y'abafere bonna bali eyo. Batufereramu ne beefuula mbu yeggwe nga babba ssente z'abantu naye ate nze nnenya abantu. You can't tosobola just kulaba oli ataddeko vidiyo emu n'ateekako enamba ya simu ku page n'ogenda n'omukubira. Nze nnenya abantu sinenya bafere awo. So kaakati tugenda kwogera ku kiwuugulu kye twalabye wa MC Raj. Abataalabye vidiyo eyo nsaba ngi bateere. Raj yasanze ekiwuugulu mu nju ye naye ng'agamba nti tekirina we kyayise. Kaakati ojjukira bwe nakunnyonnyola ku majini. Amajini ogalaba tegeetaaga kusumulula nnyumba kuyingiramu. Okitegeera eryo tekyabadde kiwuugulu eryo jjini baalisindise ate ejjini ebbi. Omanya amajini amabi gali ge bayita alfiriti amabi amanene amakulu gali gennyini kyekiwuugulu ekyo kyo si kiwuugulu. Just kyajjidde mu kifaananyi kyakyo eryo jjini. Ekiwuugulu kankubule waliwo ebisolo by'otalabalabako. Adija wakomadde okulaba ekiwuugulu live n'okiraba oti. Ekiwuugulu kitambuliramu kibeera muzu gyebiri ne muzuuze sikirabayo kuba ntera okugendayo. Teri muntu ayagala kukyesembereza ekyo ekinyonyi. Kiri dangerous n'engeri gye kitunulamu olabira ddala nga it's evil. Okitegeera bakitambuliza nnyo naddala Abatanzania bakitambulizaamu nnyo amajini. Okitegeera era baba bakuteereddemu jjini lyakukutta. Bw'oba tofudde waakiri ogw'eddalu. Okitegeera kwegamba omuntu abakikoze abaakuwalana bannange omuntu okusindikira ekiwuugulu abaakuwalana
ng'ayagala ofe kyaba ayagala. Ate weewunye kyayiseewa kuba agamba wabadde waggale kyayiseewa. Agamba tamanyi we kyayise naye bo bakisanze nga kiri mu kitchen. Mu ffumbiro mwe bafumbire. Kati bwe litaba jjini kibeeki. Waggale kyayiseewa. Nayita abayaaye eyo mu mugundi. Ate ensobi gye baakoze. Ensobi gye baakoze kukikuba. Ensobi gye baakoze. Kuba nalaba video ng'agamba era ye n'akisindise tekigenda kufuluma wano nga kiramu. Kye yalikoze yali kirese ne kifuluma ne kigenda. Okitegeera? Bwe kyali babuukidde. Teyali kikubye. Yali guddewo enzigi zonna n'akireka ne kifuluma. N'awerekeza ebigambo bwe biti. Bw'obanga obadde bakusindise ku nzito oba kukola ki? Nze nkutadde genda sikulinaako ki? Buzibu. Naye obuzibu bwe bakoze kukikuba. Toyina kukikuba dijja bw'olabanga ekintu bwe kityo mu nnyumba yo kagube musota. Togukuba. Guleke gukole ki? Ojjukira bwe nakunyumiza ne nkugamba nti waliwo amajini amabi. Naye nga nalyo lisobola okugamba naye ono omuntu kakati andese n'enfuluma. Kakati ate lwaki mba mutuusaako obulabe. Okitegeera? Naye gwe ate buli lw'olemezaamu n'oyagala okikube simanya okukitta tekijjaawo message gye kireese. Nga baatumye jjinni ku mission tolinyumiza ebyo. Nedda okukitta tekijjaawo message eri gye kireese oba ddagala lye kireese. Okitegeera? Kyo kiba by the time gye kyabuukidde okuyingiramu ennyumba nga nzigale kiba kirina bye kireese. Okitegeera? Kyo nga kyo ki messenger kiba kireese message yakyo kiringa email oba email. Kiba kireese olwedde message kigituusizza. Kati ne bw'onookikuba ne bw'onookikumako omuliro ne bw'onookola otya message eri eba yakoze eki? Era bwe buba bubi buba bwayingiddewo dda. Bwe badde nje eba yatuuseewo dda. Ekiwuggulu kye kimu ku binyonyi ebikyasinze obubi. Oli bwakuteeramu eddagala adijja kankubulira aba akuwalana nnyo nga bw'okiwulira. Ate oyinza okuba olina ekintu kyewamukola ne kimunyiiza. Okitegeera? N'omuyisa bubi. Kubanga first of all omuntu okusindikira ejjinni bwe lityo lya ssente. Lya ssente nnyingi. Omuntu okusindikira ejjinni bwe lityo nga liri mu kiwuggulu lya ssente nnyingi tuyinza okwogera ku bukadde nga 15 ku 20. Naye nga yali ku mission. Okitegeera? Yakujja. Ekiwuggulu ky'ojja kuwulira tetuli wano. Ojja kuwulira abaakirabye na buli yakirabyeko message eri egenda muyingira. Kyogamba kati bagenda kufa. Oba tiisiza. Tebagenda kufa as such naye balina okuba nga by now bali mu kwetambulira. Bajjewo kiri. Bajjewo kiri. Kuba adijja olaba ekiwuggulu si kyekinyonyi ekijjaawo ne kibeeraawo mbw'okirabe. Nze mbeera eno ntebe emiti giigyo ogiraba. Sirabangako kiwuggulu. Ffe twakirina ewaka nga kijja ne kikaabira ku muti gwa muzeeyi ogw'amasannyalaze. Muzeeyi n'asoma n'akola atya nga kijja ku muti gw'amasannyalaze ne kimiiraawo ekiro ne kikaaba. Naye era twakomekereza waliwo omuntu afudde. Naye ng'afudde mu nfe tategeerekeka mbuuze etya. Yali atambula ekiro. Munnange nga like alinga adde ewaka. Bwe yakomawo yalinamu ssenyiga. Ekintu ne kitandika omusika. Ne kimukamulamu amazzi. Omanyi omuteeka ku mufaliso. Omufaliso ne gutoba. Bwatyo bwe yali. Naye twamala kulaba kiwuggulu. So kiwuggulu tabangako na message nnungi neegi. Eva yaliwo okuzikiriza. Okitegeera? Waliwo omuntu ajja ayinza okusindikira omusota naye ng'ogwo omusota teguzze kuluma. Ne guleeta message gye guleese. Be guleese yabanga messenger bamutumye kutuusa ebyo bye baba bamusindise nabyo. Gw'oyinza okukiraba nga just kinyonyi naye nga kijjiddeko ebintu ebirala. Okitegeera? So kiwuggulu kinyonyi kya ttabbu. Si kirungi na kwesembereza, si kirungi na kukiraba era nkusaba bw'otuukanga awantu n'olaba ekiwuggulu. Yamanyi gy'alaga.
lyamanyi gyalaga naye yeetaaga si kwennyikira yeetaaga kwennyika yennyike mu musaayi gwa Yesu. ati gyomanya Kiwuggulu nkugambye oli yafa mu ngeri gye tutaategeera twali bato n'afa twamala kuwulira Kiwuggulu muzeeyi n'aba ng'akigoba n'omuliro kiikyo era waliwo eyafa ne bw'okiwulira buwulizi nga kikaaba Adija eba message kiba kibika someone is going to die. Tolabangako ne mulwana omulwadde waka ng'omulwadde omulumye then all of a sudden Ekiwuggulu ne kitandika obbakaabirira ng'ate kikaabira ku room omulwadde n'akutuka kati Ekiwuggulu si kyekinyonyi kyeweesembereza. Kankubulire omuntu yenna yakimusindikidde oyo Gaayi yakitaddemu obukadde 15 kwaga. Kaakati Ekiwuggulu bwe baakikubye endoza kyeka baagitwalidde pasita mu kyaki sikyo akole ki ayongera okinyika mu musaayi akole ki sabira akinyike mu musaayi akole ki ekinyonyi nga kyo kiri innocent wabula message gye kikaalinga yembi ate bwe baddira walabeko bino ebinyonyi bye bayita binnamuŋŋoona eva buli lwe kijja awantu kumpi naawe manya waliwo ekisiraani ekigenda okutuukako ekino ekinyonyi ekya black ekyo Raji tetukutisa naye genda munaye bakusabireko kubanga nedda agende yennyikire naye oba asobola okujja ajje omusabireko nga yeetaaga kwennyika omanyi kibayita okunnyika kubanga right now that Kiwuggulu yamulekedde damage gy'atamanyi ate era Adija tuli wano ojja kuwulira Gaayi yagudde kabenje Gaayi ali bw'ati ate kisooka kubonyaabonya kyonna kyekyaleesemu ekiri ne mu nnyumba eyo ennyumba kati yeetaaga ku cleansinga yeetaaga spiritual cleansing ne mufulumya ebintu wabweru ne mubanga abagiyingira obuto kubanga kiri too much nakirabye babeera babuulirira owaaba obwenga ow'omunaku okola ki otega amatu nakirabye kyankutteko kyantiisizza ate obwedda ndaba abantu mu comment section nga bakomentinga nga nabo bali surprised. No, that Kiwuggulu doesn't just come like that. It doesn't. Wakoma ddi okukiraba ne muzu tekiriimu nze sikirabangako ntera okgenda muzu nze mbeera Ntebe sikirabangako ne muzu ne wengenda wano osimanya bad watching temuli Kiwuggulu. It's a rare bird nga bwona ogamba it's an exotic bird ejjetya mu makaago era gwengaani. Kaakati Hassan omuntu nga banamusindikira Ekiwuggulu ng'ekyo oba omusota oba ekintu kyonna mu nnyumba alinako obubaka bwonna bw'asooka okufuna. Omuntu nga anakusindikira ekintu bwe kityo osooka kuloota ng'obuze n'oloota ng'obuze ekkubo toliraba okitegeera n'otandika okuloota emisota because omusota guyinza okurepresentinga enemy wo mu kirooto ne gukulaga nti olina omulabe okitegeera n'otandika okuloota waliwo akugoba akuli bubi alina omuggo akugoba okitegeera ng'akuli bubi naye kati lwagi y'engeri gy'abeera ennyo mu bbaala teyeebakaabako ebyo kakati bw'aba asula mu bbaala the truth is wayinza okuba nga waliwo misunderstandings yafuna n'omuntu omuntu oyo n'amugamba ojja kulaba kati kyekiseera agenda atandika okulaba otandika adiri omuntu nga naakuloga otandika okufuna ebirooto gonya zikulya embizi zikugoba embwa zikuluma emmese zikuluma ebintu bwe biti waliwo omuntu akugoba akulemedde kasi otandika okulaba omuntu akugoba ng'omanya kati waliwo akutambulirako kasi otandika okuloota emisotasota egyo embwa zikuluma ebintu naye kati abantu abayita mu mbeera embi naye nga n'okuloota tebaloota bo bawa magezi ki teri muntu ataloota omuntu bw'akuloga oyinza oloota ebirooto nga anti babiyita vivid dreams ebirooto ebimu osobola okubiroota n'otabijjukira naye nga waloose teri muntu ataloota kubanga buli omu alina omwoyo buli muntu alina omwoyo ku nsi eno akola ki
buli lweweebaka nga lugukuvaamu okitegeera bwe gukuvaamu omwoyo ogwo gye gutambulira byebintu by'oloota okitegeera okutwala mu balabe oyinza okuloota nga bakusibye emiguwa nga mubutuufu bali mu kusiba mikisa gyo naye nga bakusibye emiguwa oba okitegeera nga bakusibye emiguwa naye ng'ekiwuggulu ekyo nakirabye nange tondaba nti ndi spiritualist nakirabye nenti watidde because I know the message kiba kikaringa message gye kisitula okukuleetera nze ngimanyi kyo kireeta sadness sorrow and death kasitawa kyabe n'ogamba ho bukedde negambiddewo ono waakufa zikankubuulire bw'ataafe bw'anaaba teyeerwanyeeko nnyo waliwo ebigenda omutuukako ebitali birungi nga bingi have you ever been happy then all of a sudden n'obeeraawo ng'olina sadness and sorrow ekyo ekinyonyi kisitula bukyayi sadness death nakufa na bizibu gwe bw'okirabako manya bukukeeredde mbukijjaawo ku kikomera kyane nyinza okwennyika mu ddagala neneesookinga n'okwesookinga ng'engoye bwe bazinyikamu washing machine olaba nyinza okutula mu washing machine nenenyika for sure kirina message embi gye kireeta mu bantu tumusabire mukulu kabejja otherwise ajja kuba bulungi kasita neefaako nze bw'aba asobola okujja ewange ndi willing okumuyamba bw'aba tasobodde asobola okugenda ewalala nze nga bwe nakugamba sesiba ku bakasitoma anjagala yanfuna if you can't afford me don't judge me okitegeera that's all okay namba yange eri 0756 31 2700 nsangibwa Ntebe ku Kyeggaluga. Kale bannaye ebyo ebyekiwuugulu bw'olaba ekiwuugulu ewuwo tokuba totta kiggulire kifu tokikuba ne bw'olaba omusota togukuba kuleke gukole ki ate eggongolo amagongolo gajja naye ebintu ebitali bya amagongolo naddala mu budde bw'enkuba gajja gaba ganoonya shade okitegeera magongolo snails they come naye ekiwuggulu tokuba kankubuulire omusota tokuba pusi guleke gugende pusi tebera wammwe olina kiwerekezaako bigambo banenze sikulinaako buzibu naye yakusindise yamugambe siddayo omugambe nze sikulinaako buzibu munnange naye ddayo omuntu eyakusindise akubakulu era bw'okita kiba kigenda kuddayo kimugambe kyatutte meseji etuuse abeewo omulabe Adija tomanyi bya ddogo. It's a long story. It is a long story. Ebintu bya ddogo is a very long story. Banyiga ne baloga bannaabo baba. Bantu be batuloga Adija bantu be batuloga. Omuntu n'atera ku macha. Olaba abantu ku TikTok. Ayinza okukyana omufaananira bubi. Nakuba screenshot n'atwala ku musawo. Ne batandikira process. Ogenda okulaba ng'ojja mu video osumagira. Omuloga abulwa ekyokulya. Naye n'akakasa nti Adija namuloze. Ekishigwe? Abulwa emmere kuvuma ng'olya. Bavumanga ndya. Lwaki ate? Mbuno si respecting aba guest chokola sikyagala kulyanga. But it's okay here. Munnanga abantu olowooza bo babitegeera ebyo. Tebabitegeera basooka omala okulya akolako kimu. Kale abalungi abatulaba tubadde ne Hassan Mugoya olunaku olwaleero ekinvugisiza okuva eri yonna okujja eno kutegeera ku kiwuugulu wabula ndabye n'olugambo ab'amafumbe tulina olugambo. Hassan weebale nnyo. Kale weebale kunzikiriza n'enzija naye maama wazimba amaka amanene bwavuga. Anti na boostinga star yange. Nkusanyukiddeko. Nze gwolaba na raisinga star yange. Ate olowooza nti addamu okubonaabona. How did you do that? I can do it. How do you raise it? You raise it. Olaba Adija. Osobola okuzaalibwa noba in a good way. Then all of a sudden abantu ne batandika okukolimira ono n'atandika okukulogono bwa kati star nekola ki? Amasa amabi ne declining. Ne declining. Kati buli lwe declining amaanyi gaayo otandika okubonaabona. Kituufu okufuna ebizibu. Amaka geego.
nkutegedde nnyo n'okusinga bw'olowooza kale siibula ku bantu. Bannange yenze Hassan Mugoya ku TikTok mwebale kundaba enamba eri 0756327700. Hassan musubscribinge ku HK Media. Okukyusa furniture ojja kwekikka furniture nkwegayiridde togende walala. Bulijjo ina furniture. Yeah. Bulijjo ina furniture. Nina. Kyogala tomanyi. Oyina okujja n'ongulako furniture oba otuusa okyusa furniture w'omunju. Era njagala mukyusa kuba ono ye yalimu eri ennyumba. Oyina okungulako naye ono yali imported okujjako mpozi no dining. Naye ndaba entebe zo ziri imported. Oyagala ziri imported. Sikyayagala. Oyagala ze tukoze tujja kukolera entebe nnungi inshallah. Lwaki tulanga furniture? Mulanga HK furniture. Samulanze ne wano nga tutandise. Mulanga. Wakamutandika. Nakamutandika emyezi 6. Myezi 6 afaya. Kale abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Assalamu alaikum.